Junior. Kwa ngachita we yafuna bamuziika. Bwena bakuzika bajja kubula. Bwena bana kuzika go bajja kubula. Obolo zabone kwa domo banje nyimba. Bwena bana kuzika bajja kola ki? Ani abagamba najja kunoonya banziika ku TikTok. Ani akibagamba? Ani abagamba nti najja ku TikTok okunoonya banziika. After all mba nfudde. Mba sikyabitegeera. The constant is death. Kati gwali wanalowooza najja ku TikTok okunoonya banziika. I'm not looking for friends. Nkiddemu mukiwulire. Sinoonya mikwano. Nina egimala. I'm not here to look for friends. Siri lonely. You see, I want to clarify a few things. Njagala oku clarify ebintu nga bisatu. Ekisooka bana sinoonya mikwano. I'm not here to look for friends. Siri lonely. Ekyo kimu. Ekyokubiri sinoonya kunjagala. Wano situunda ice cream. Sinoonya sympathy, sinoonya kwagalibwa, sibye noonya. Ekyo nakyo mukitegeere. Ekyokusatu sinoonya banziika. Sinoonya banziika. Era mwenna abali eyo mu Junior ojja kubulwa abanziika. Sinoonya kunziika. Okitegedde kati muterere mu line. Muterere mu line. Ndi mulala sinzoli Junior. Yabeeranga awo era Junior. Kakati nalabyeyo nammwe abanvuma. Bulunoke ekivulu kyamusaze without fear of favor. Ekyo saagala tukirwe nako. Bulunoke ekivulu kyamusaze. Abantu babadde batono. Emmeeza zaabadde nkalu. Yes. Kati nebwe muneekaza. Ebya he was paid sibaba amusasudde 7, 5, 6, 10 kyamusaze. Fete tuli kuba amusasudde meka. Guys. Tetuli kuba amuwadde meka. Tuli ku kivulu kyasaze. Abantu tebazze. Kati awo mwekaze mutuvume, it is okay. Nawe nogati temwagala mazima. Obutebe bwabadde bukalu. Kati nawe obutebe wabulabye nga bukalu. Emmeeza nkalu kati. Emiliyoni 7 zavuddewa. Ebyo byonna kwekaza. It's not the first time ekivulu nga kisala. Si asoose. Si asoose. Tulabye bangi ebivulu ne bibasala. Life continues. Nze sijja wano mbalimbe mbu munnange ekivulu kyabaddemu n'abantu temwabadde. Namwe video mwazirabye. Ne Frank Antambye yabadde wannamukasanga naye aseka. Even Frank Antambye was laughing. Gendo labe kuchoya Frank Antambye nennamukasa. Kale n'olwekyo tetujja wano newe munanvuma ekivulu kyamusaze. Gwe obadde notwakidde fake friend nti ndi hypocrite. Kati nze abadde alina okusomba abantu bannange. Nze abadde alina okusomba abantu. Mukole ebivulu byammwe bibakube. Mudde mu line, muddeyo muyimbe. Muddeyo muyimbe. Buli muyimbi alowooza nti ogenda kufuna abantu ku sympathy zikusanze. Mudde mangu mu studio. Mwava mu studio. Temuyina nyimba. Mutegeka ziri substandard. Fiki mujja kufuna abantu mukozese bu media sympathy tebijja kukola. Tebijja kukola.
ebyo bya supporting atayina nyimba mujeni ya gendo mberere wochi ndi muyimbi please abayimbi mudde mu studio twagala music people want music tebagala Farida media simpa sobo bwe mbadde mukiringinga on manipulating everybody nze teba manipulating you can't manipulate me ebyo mu manipulating ebyo kale nange munvume ngabo mavuma Crystal Panda nange munvume ati mumanyira era Junior wayogedde nyoko bye yantumi nze guno omutwe gwange tebagugula this head is mine sigutunda I don't sell my head guno omutwe tebagugula chenda bachenjogera era mwe bali eyo you think you can manipulate me nze cities what yesibwa ekyo kanchikubulirire wano I'm not intimidatable I speak my mind mama ikaba mu mwakandaba mwaba mu mwakaja you think the way you manipulate everybody wano sigaba sympathy muddeyo muyimbe go back to the studio get music twagala nyimba tegeka bishobyo bikudibirire ekivulu kisale tujja byogerako I will talk about it trust me nja kubyogeranga webiri nze sina omukwano gwange mazima truth mazima nze sibikirira sikola damage control siri PR nze sikola damage control bwe kiba ira Crystal Panda wankubiddeko Crystal Panda wankubiddeko nze sibikirira mazima ye mukwano gwange if you want to be my friend be real nze sigeya abantu baba nibwe mwagalanye ebintu byokwerimba ne bakuwana waneno nga bakugeya nze sigeya point blank you either love me or hate me n'abantu nina banje abanjagala yes Crystal Panda wankubiddeko kati Crystal Panda you are happy oli musanyufe mwena muri mikwano jange ne Crystal Panda is my friend by the way mbadde temukimanyi nga bwe twakuba Crystal Panda ne Bruno Kebwe tumukubye I think it's now fair tekiri fair kati nga bwe twakuba Crystal Panda ne mujineke ebinnyo ne Bruno Kebwe tumusabudde bwe tuli it's fair now mwali muvuma Crystal Panda ali abakoze eki mayawe tubano internet mwina akamanyiro tavuma Bruno Kebwe we mwavuma Crystal Panda nga mwali munyumirwa ensene eri fair kyokola muno nawe kyebakola kati guli emwemu the world is fair ensene eri fair kyemwakola Crystal Panda namwe kyebabakoze kati tuli emwemu it's 1-1 that's being fair wono mwasinika ebinnyo era Crystal Panda agenda kugwa namwe mulabye nti biruma mwana muloza byango era Crystal Panda ebivulu namwe mwabikoze ne bibasala necha Crystal Panda kyabasinze necha Crystal Panda kyabasinze namwe mwalabye nti sibyango kanti mwali mwerwana era fe tusinga Crystal Panda amanyi nga tebazze abantu boku internet mulekerawo okusudiya abantu stop that habit eyo kusudiya abantu ne mutajja wano mwasudiyiza Bruno K nga temwazze where are you omusajja ne mumulimba mu Crystal Panda bichi yali akuba yewe yakitegese nga kyamusaze Bruno K olabye ensi eri fair kati Crystal Panda naye musanyufu Crystal Panda yakubidde nga aseka nangamba abirabye nti sibyangu eno internet yewaga it's now fair guli emwemu mwavuma Crystal Panda ne mumulangira buli kimu nga bwe yabba oli yabitegese ne bimusala kati ndoza ategedde naye sibyangu so nze ndi team Crystal Panda atende team Bruno K njogeranga we byali wano nali nvuma Crystal Panda mwali munyumirwa
sabule Junior kati ne Crystal Panda chekiseera anyumirwe. Crystal Panda, it's now your time to laugh. Bamuwaga wano tebazi. Tebo zabadde nkalu. Chivulu chicho tekeka abantu bonna ne bafuna tebo. Kulya bindazi. Echivulu kyasaze muri wano mulimba abantu mbo bamwe million 7 ezawa. Stop lying to people. Everybody saw the tables were empty. Echivulu kyabadde abantu 10. 100 people. Asatu babadde babouncer. Abiri ba TikTok. Who didn't see? Mwebuzabuza. Mwechivulu mubamwa ziri waziba ani azimuwadde. Wababa ina bazimu lwaki yetegeka. No leta promoter tulange nyanye ngotere mu mulyango. Omuyimbi ne promoter bonna bafanaganya amagezi. Emilyango jabadde wamate wabadde bantu. Stop lying yourselves. Mwakoze mbwera mwatunze tebo meka. Amini yagula. Mukuru wange Yasini nagula. Who else bought? Muvana mwe mubyokweriba mudeyo muyimbe. Upcoming artists go back and sing. Echivulu kisara Palasa ine nyemba ategwe. Economy egenda mu kalulu. Abantu tebalina sente. Tugenda mu kalulu. Erecha abayimbi mu kitegeere. The country is going to elections. Omwaka gwebyo kulonda tuwaba sente. Abantu balina fees ezokusasula. Mu Uganda kyetisanyusamu. Ebivulu tovulanga bibasala. Yese egenda mu kalulu. Nobody has money. Buli omu kati akuma sente ze. People are going abroad. Akaluka malo okugwa. Economy temuli sente. Ekyo abantu bazza bana ku masomero. People are paying school fees. Teri alina budde bugenda mu bivulu. Ijula kyo mbere unga mukimanyi. Omuntu agende mukosa tibamukubireyo. Omulimo gwamwe mwagonoona. So it's better, it's high time now. Mutereze omulimo gw'okuyimba. Ne hooliganism yetu lebesa shazibera mu Serena people go. Serena jula. Because it's a secure place. Nekati omuntu agende mu freedom city bamukubireyo. All for what? So ebivulu byasaze Palaso erugogo yabadde n'abantu. Palaso yabadde n'abantu. Abantu abaze ne bayingira. Ozo tebabadde bangi nnyo ne babaddeyo. Palaso had people. Kyagale kigane toyagala kiwulira. Palaso yamaze n'afuna abantu. Kijje kunze. Anti mwagala nnyo tujje wano tulimbe nze sirimba. Muntandikwa abantu babadde batono. Naye ekiro abantu babaddeyo. So Palaso had people. Simanyi waje bavudde. I don't know. But Palaso abantu yabadde nabo. Oba basasudde, oba bayingiride bwere, doesn't my business. But he had people there. Abali reasonable. Kati gwebere no olimbe tekivulu kya musaze. The fact is Palaso had people. Nabaddeyo mwenyini live. Ate era Junior nze mwenyini ekiro abana abasinga ne clips zola bazitambula ku media babadde bazijja ku live yange. Naye Junior yatugane tukkirize. Palaso concert yaganye. Kulwensonga nti ekinene nnyo Junior okubaho ku cricket over ku bantu betulabye abakikubyeko. Ogamba nti nze cricket over njikubye. Obeera makati w'omutwalo gumu n'ekitundu. Oba mu kanaana mu kasanvu ogamba nti njikubye. Oba n'ofunayo ennya 5 oba 5 nge alien skin ogamba nti nfunyeyo abange nganze. Naye ekyamazima nti alien skin ekyamazima nti show ya musaze. Show yabadde Sanyu Festival yamenyedde ng'erina kunaku festival. Abadde status show yabadde Sanyu Festival yamenyedde nga yerina kunaku festival. Junior atukolera abantu. Show yamenyedde nga erina kunaku festival. Emeza zabadde ziri empty. Junior kankubulye nti mu show ya Palaso abantu bonna babadde nga ba ordinary bamenyedde nga bonna ba VIP. Junior mu show ya Palaso abantu bonna
baba de ba VIP ng'omuntu amanyina okugula akacupa ka soda n'akatuuza mu katebe akalala. Nze nabadde nyina Sky Soldier twatuuse wali ng'ogenda ku stage. Sky Soldier ne mugamba tukolera abantu n'agamba nze munanga abasajja bano balinako ekibeera era ng'akwata stage awali abantu awewumbya abantu ku stage. Tebo zabadde nkalu. Tebo zabadde nkalu Junior. Zabadde nkalu. Tetwagala kulima nze sinda buzibu ku Palaso muyimbi mulungi ayimba bulungi. Alude nga tuyimbira obuyimba obulungi. Naye ekyamazima nti yo show yaganye yamusaze. Ne kati nze bwe tukwata show ya Bruno K ne ya Palaso nze ngenda kugamba nti Bruno K yakoze success. Kulwensonga nti Bruno K waba yasobola okukuma ekibozi n'afuna abantu emitwalo 3.1 ekiro kyate n'avaamu n'akijja mu concert n'afunya abantu be yafunye. Nono eyalanze sanyu festival n'efuuka naku festival okumala emyezi 9 ng'alanga show. Ate n'afuna abantu 1500 ku 1500 kuliko basi be yasombye n'ereeta wakawungezi sawa nga Palaso yafunye abantu bameka 1500. Ekinene nnyo Palaso yafunye abantu 1500. Nze kugamba nti mu show ya Palaso emabega wabadde osobola okuteekayo Vipers ne KCCN zisambayo omupiira nga show egenda mu maaso. Ekyo nkikubuulira Junior bana abantu bye batayagala okuwulira nti abantu omuntu bwabanga muwagizi wa Alien Skin noyogera amazima tayagala gawulira. Bwaba muwagizi wa Palaso noyogera amazima tayagala gawulira. So kafe tulokolera abantu nga bameka mu kosa. Mu show ya Palaso mwabaddemu abantu nga 1500 ate ku 1500 200 babadde ba service providers. Nasigaza mu bibiri mu bisatu ate n'ogattako ne basi eyalesa abantu saawa ng'emu abo be yajjawo ate n'ekirala abantu Palaso be yafunye era simenyo King Sir nti abantu abamu babadde baze ku lwa King Sir era singa King Sir yadde talinawo mu maanyi yabadde agenda kukola nga Salongo Siraji. Oya Uncle P kati Bruno kati gwe Junior abayimbi mu bagambe bazimbe fan base zaabwe. Nti King Sir asolokera walina gamba nti nze ngenda cricket over King's Love weri egenda kumpagira. Kati katulayo mtu mu mwaka guno Palaso yabadde alina hit yabadde muyitisa abantu erugogo. Yabadde alina luyimba ki hit Palaso gye yabadde alina hit ey'okugenda wa Alien Skin yasa amamotoka. Se yamutambuziza guno mwaka Palaso yabadde muntu wa ntalo talina hit gye yakubye gye yabadde ayitira abantu Pius bajje mu concert. Ekyamazima Pius show yaganye. Kati ekiro ate abantu bennalabyemu bayingiridde bwe abantu bewalabye Junior baleke kulimba nze nabadde mwenyini munda nze nabadde mwenyini munda nga bano bola babloga ba Pius bagenda ne bakwata wano ku stage bakulage Elio View bakulage emabega mu account yange muri yo videos za Elio View mweziri Blood chiche tuliko mwana sebo kati n'omuyana azze ku live ya Junior akola analysis ku muyimbi nga ne mu family wamwe ne muline giye waabwe tewali muntu yenna ali agegenyezadde okuyimba amaholo kitununa ng'ente ya bihogo. Never and never come on a live ne mutandika okwogera ku music. You have no authority, idiots. Olwokuba bawagira Alien Skin batadde Alien Skin mu buli lutalo balumuteekamu. Very fucking idiots. Never gwakasajja gwaka akayina embazi zikalinga ng'ezabitex. Never come on this live n'oyogera ku muyimbi gwembwa gwe. Jjajjawe yali ayimbyeko. Mumanyi kimu kuba nte engalo kuzizaazisa. Temuddamu n'okumanyira abantu wano mbwa mmwe. Junior njagala nkubuulire luli Palaso yalina olutalo ne Alien Skin. Alien Skin yafuna abantu bangi ku Freedom City. Twagenda erugogo. Wallahi nga Palaso alina abantu. Nzenze nyini nakwata video nakati nchazi ina. Nagamba abaana abokunasabo ne mbagamba mmwe mbabuulidde nze nabadde wa Palaso. Palaso yafunya abantu. Ebifaananyi we byafuluma ne beekwasa ne bagamba mbu abi oyo gundi ani mbu abantu bayingiza bayingize ticket mbu bala mwe ticket ya daga bazabwerere. Oshegeera. Yesterday nze kamwa kwogera buli live Junior ekiro wana bana badde bagula ticket. We bought tables. Abantu kale bwe tuba twaguze ticket abantu nga tebayingidde. Baba ticket zibazalazeewa. Oshegeera. Junior waliwo abantu abajja wano olwokuba wagira Alien Skin najja wano akola ateke Alien Skin mu lutalo kati bo Alien Skin bagenda muteeka mu buli ntalo. Oshegeera. Biringa ebitategeera. Oshegeera. Toyina authority. Taina authority. Kati njagala Junior obango oyagala kukola analysis y'ebivulu. Leta abalina ku knowledge ey'ebivulu. Omuntu amanyi okukola analysis.
Oshegera ogambe nti aha goli mutegesi wa Kivulu jangu kati soko nyonyola abantu okusinzira kubo walabye Palaso yafunya abantu yakoze rosi tebo ya promoter Nobert yagambye Kivulu kyasa Nobert tategera nawe promoter Nobert yagambye Kivulu kyasa kati kankubulire Junior kino kigamba ngoli muganda wange mu bantu bonna batategera mba promoter Nobert tategera Nobert yatunda bijjabye wabo okujja okupromotinga ebivulu omuntu otunda ebijja no bamwa magezi omuntu atunda ebijja jakola ajategeke ebivulu ye nyini in fact ebivulu promoter kyasinze okusirana asirana ne muddogolye tutalwa Alien Skin ne Palaso bona promoter bali kusaidia Palaso katwagala kungamba nti Palaso bamuwanana gwe mabere todamu kujana okwasa macho okwasamira abantu ne wefula ategere nnyo bobo wagira Palaso muwagire na yamazima gari nti show ya flopinze Palaso natuka no kuyita artist tuwe Gladiator nze nabade mushow mwenyini kati kino kimabere kibano kijejemba nze nabade mushow mwenyini munda nabade mushow mwenyini munda lekera okuja wano okwasama gamba mazima nti show ali na Palaso ya musaze ngawo mwakera okupostinga show ya Alien Skin ngamugamba nti musaze lwaki temutu wa area view omurenzi lwayijiwe ava mushow ya cricket over yalinda tumusabe area view yasulaji wanise lwaki temujiwanika ne mutu wa area view Palaso yaise muyimbi ki yaise muyimbi wa Gladiator yabadde omuyimbi w'amaanyi ngugambe nti shoje baga je baranga nti byabanene yafuse bya butebe yafuse ki byabanene yafuse bya butebe yajange nafuka nze gini yakubulira mu bantu mwenyini mwabadde mu ebibangirizi mwabadde mu ebibangirizi kati kiri ono kijja kijejemba kisinike ebinyo kati nze gini ngira abantu basitasobola okwanukula kati nga kino osanga kiri Dubai wama tables zabadde nkalu kati Bahaji Yasina bagule meza lwaki tebazeeyo Bahaji Yasina bagule meza lwaki tebazeeyo ate n'ekirala mulekerawo mugambo omuyimbi wamadde ku drawing board atulasirike Palaso yakuna manyo kati wama lwaki tebazza abantu mukulaba okoko taina hit ekisoka kya Jona Palaso yade taina luyimba lutambula nze mbuliro luyimba lwa Palaso olwabadde lutambula ng'ogyeko hit gye yakola mu 2025 eyokulumba makaga Alien Skin n'agakuba bwe twogera kino kijja wano kijejema nga kigamba nti ffe tuli ba Alien Skin mbwate mutwogera Alien Skin kati wagala tugamba nti Palaso kyabadde kimutadde mu mawulire ekiki si kugenda wa Alien Skin okuba nyumba ze na motoka kirala luyimba ki Palaso gwe tumanye eyayimba nga mu lockdown n'ayimba za maramu bakwongera endala n'atuyimbira zimama n'atuyimbira zisoma nagenda mu Love Fest nekola bulungi kati njagala ombuli lwaki temutulaga area view mutulaga front stage you are idiots tejagala mazima show yasaze kati Kamilioni namulabyewo muganda wa Palaso yete yayi kugambe nti kyebayita Mayanja family yafuka Mayanja family nefuka bya batono tekyalina maanyi wano Mayanja family yafuka ki Mayanja family Bikira Maria Wega yaza mu Denisa yafuka Mayanja family bya batono show yabadde Sunny festival kati sawa zino wetwogerera ye naku festival Junior tukolera abantu show yasaze yaganye kati sawa zino tete yali Sunny festival tujiita naku festival bananga kati ebivuka byosanga kati Junior sokola benze nabadde ku ground kati waliwo ebivuka byosanga nga birigo suspect kiri Dubai kiri mu bed space kiri mu ebiku kiri wano kiwa analysis ya songa tekyabadde wano ali Dubai asula mu bed space ashe nga katanda alibwe ebiku bisulanga bimulya naye bwaja wano bwatuwa analysis Junior tugande tukirize nti show ya Palaso yaganye bobanga okompare nga show ya Palaso gikompare ne show ya Big Eye nze sefo kamera nze nina abagagga abanga abamalaya abampasente nze biboys gomitwe bya mwenalisi byetaaga kubeera omukusabiriza you are using my name nange mirundi basaye ngasabiriza nze yasikira obugagga I inherit richness nze obugagga nasikira busikire setaaga kufukamirira muntu nogo I inherit richness kitange yakola jombolira nyo kitange yafandekedde amatako jomanyira nina nyumba sibanyina tazikolamu jombulira sibabo kadde ensanvu binkole kyebi yeno ngere mbigaye bali bantambi abavu basalumu abakalabu nze ngwira naze mirundi ompita mu Kivulu omutali bantu nze sigwirana omwaka guno ndi mulalamu nako wa abantu nako wa kamanyiro buli omwabere ewaabwe
nze seetaaga mikwano okungeya obugeyi buli kiseera ne muzonze ngamba ngawe nabavaamu kati nkulaakulana tugende mu bakazi tugende mu sawuna ebyo nabivaamu nakula kati ebyo nabibalekera mwekuba olugalo mu mabina John yalwaki tatubeererawo ndi mwana wa nnyoko gero gambe nnyoko akubeererewo tomanyiira gwapa ebyokwogera nze wano tewali anfuga temumanyiira nno mujja mundeetako obwavu bwammwe nyini kano kaliri pazo kano akavunda omunyo kano n'abakajjanja bakavuma bavuma abeene yoppi sigati yali Bobi Wine gwe liri pazo ani andi kujjanja by'omunyo gwe abeene ale mu bootigisa bali wange ovunda omunyo ng'oli wa pasta ono w'ennansana muyina ebizibu ebibamala muli banaku muddeyo muyimbe temuyina nyimba mutegeka concert muyimbire ky'abantu. What do you have to offer to the people? You have no songs muli upcoming mukuba buyimba bumu enkudi wakali enkudi no yimba kayimba kamukalinga national anthem oloba kamiliyoni abayina cassette bagambe bati wali masaka ng'okwata buyamba gwe liri puzzle tosobola kugera nga njogera wena na baluwa ya mujiji wasoma kigwe liri puzzle katulange enkima twogera naawe oyogera oyina nyimba ziriwa gwe mwena ne Bulunoke I can combine you together muli bikonwa mwakona babulire kusabiriza amini ne bakuta toyi amini yabazaala myaka ana mumaze ebyo ya matako mukyasabiriza mfo kyokola Emilion ensavu izichi what's that tuzimbi amayumba gabukadde 10 otubulire ebyo fe twalaba alabadda bwobanga oyogera sente wendi nze nalaba alabadda seguya simanyirwa fe twalaba alabadda jo tubulira we have seen it all. We have seen money. We know people who have money. Kati kwato obunaku bwo mutwayogedde bubi twogere tutya ekivulu ekikusaladde wamwe webake toyimbira kyalo temuyimbira kyalo toyina mwana wa muntu omanya bayimbi mumanyira ebyo byokuyimba biyamba gwe ne family yo tumbaafu gwe Dr. Gwajja bemetina but this boy is too much gendo bigambe nnyoko nakuyiseeko wana mujja mumanyira manya banaku mumanyira mwese ejja kunkuba siina mukwano gwe neetaaga emikwano ejange njimanyi tonneesibaako naye mwesiba ku bantu jino ya mukwano okuvadde ndi mukwano gwe okuvadde kuki okujinika naawe ekitegeeza nkumanyi nze temunneesibaako manyi mwesiba ku bagenda nze sinoonya views nziina zantamanadda mu Junior ojja kubulwa abali kuziika ahamba nfudde n'ategeerera wanziise katimba maze okufa the constant is this katimba n'ategeerera wanti nfudde mu Junior ojja bulwa abakuziika mba nafudde dda mba sikyategeera kati n'amanya ati azze okuziika n'atajja byabanaku bye mubeeramu ebyo ebyekisiru mufa ky'okunoonya ssente gwe tojja kunziika oba okola mu funeral oli gwa manager wa Uganda Funeral Service mujja mutumanyira manyi fe twakoowa dda fe bozanyirako twakoowa twafiirwa dda emitima gyakaluba nze tojja wange kumbulira bya kigwagwa mbwe ekivvulo kyasaze tukole tutya Bulunoke iwagulidde tosiima Abanayuganda bakuwana miliyoni 5 baba mafina bakuwadde sente osabiriza buli wamu kosa twabadde otegeka yaki kebikusale ogwo omululu gukukendeere Bulunoke kendeeza omululu stop being greedy omuntu sima n'ekitono ky'ofunye wali toyina mmotoka ne bagikugulira ofunye miliyoni 5 era oddososolooze tebazze and I'm happy they didn't come gulidde butasiima oza abantu basiru onaafuuka mulungi omu obasabirize emmotoka obasabirize ennyumba obasabirize ettebo za concert people are not stupid omuntu osabiriza n'obaako wookoma nogaba abantu wamma mbaggyemu emmotoka ffenna tusabiriza naye oba wamma oswalako wabajjamu emmotoka oyagala era bagule n'ettebo butaswala bwankulaki musiime bantu bye babakoledde wano mama fina yakuwa miliyoni 10 amini yakwadde miliyoni 2 kosa tuwabadde otegeka yaki wozambwa mu jealous nsula wuwe my friend I built my house I'm driving my car jealous nsula wuwe
Don't manipulate me. Nze tebambula kamairinga. Muddeyo muyimbe. Ebyo kubeerawo nga mwagala bu sympathy. Bambi banyambi wano tewali buyambi. Munange tewali sympathy. Munange nyo tumbavu. Dayo yimbe. Ekivulu kyasaze. Nga miliyoni 7 nganyazi mu. Muyatunda te basi tatwagaliwa. Yeke nyini yeyewereza nga sente. Badi bonna tubumanyi. Ofuna omuntu n'omuwa sente ebo baguze tebeziriwa. Stop living a fake life. Abanebwa mwagala nnyo ebintu by'okubalimba nze sirimba. Stop living a fake life. Fenna ebintu bitusala in life, it's okay. Neti tewerimba mbwe ate byakoze mulekerawo okwerimba. Tukoye fake life. Netulimba netubikirira tewali kubikirira wa. Nabako wako wadda. Buli omwabere wa. Munnamawulire yakubira munne simu nga mpulira. Namga Junior afudde ensambya tujje. Nenva ku bantu. Nzebyo siba MK project olaba nkyazunganza. Mbo MK project sibanya PRU si kyabizungiramu. Nali ensambya bajja. Walabaka ba PRU nga bazokunda batombolira. Banenze nakowa. Mwabata nakowa. Tono bere no PRU jana mozi tebakumanyi. They don't know you. Ojja kufaneze kujjaja bazikubule gwe jinike ebye ebinyo. Kibalemye genda kukola. Nakowa. Mira babulabi. Olomwesi gwa nkubidde. Olomwesi gwa Frank. Junior wafunya accident. Yaluga imali temukimanya ba PRU nti nafuna accident. Naye singa nava kufa. Wandira byeziva mu State House. Awuzandize zizika. Ne baluwa ya president. Kale obulwadde bwange bwampe ekyokuyiga. Nentula wansi ne nebuulirira. Nensigala kukola binsanyusa. Mira kuno nojinika amannyo naye lwala. Mune nebuulirira kibula kati nkola binyumira nayiga island. Sikyafiirawo. Kola ko byensobodde ensi nenjiraba. Era abadde omuntu angamba mbu Frank Gasumba mbu nga tetwakulabye ku mukolo. Gasumba yajja nga ndwadde. We nali ensambye wiki namba Frank Gasumba amulabayo. Amafuta ge gali gamubula tombuulira. Ndi one. Nayiga nebuulirira. Nali musiru. Ate tatange yali yabingamba. Nangamba mwana wange wendi folira babantu. Amagezi gadda. Amagezi gadda. Gadda munega akomawo. Ebyo kuzunga. Yajja okundaba. Ensi tebamalanga. Beera mu baana bo yagala abaana bo. Era nze omuzadde yenna obudde bwo buwa abaana bo. Ogenda kufove mu nseno. Abo boyita mikwano gye bagenda kulabirira abaana bo nze nkubuulira. People fake. Nze muzeyi wange yafa. Nsanga abantu abali mikwano gya daddy taiza nakubuuza. Akubira simu ne bazijjako. Gye bali mu State House. Bamaanyi nnyo. Bonja kujja mu State House enfukamire. Sijja kufukamira. Bakwagala ojje mu State House ofukamire bakujoge tetulina fizi abana bagenda tetujja kufukamira twabigana. Oba tebatuwa balekeyo oba batuwa batuwe tetujja sijja kujja. Ojje ofukamire bakulabeko ngofukamide bane munyambe sijja. Atuwa atayagala bireke. Kati zibyo byombuulira nze ndabye ensi. Nabira balabadda. Wano kitange yafa abantu batusubiza wana ebintu. Abatusubiza mu lumenga daddy afudde muliwa. Where are you? Ononya banoni. Nzate kitange bwe yafanna tamwa abantu. Oni bakwate mizindalo boge era Junior don't worry we are around bali wakati. Bagalobere bubi. Bali balowooza nja kuba bubi. People kati nanaaba omutima gwaguma